Mpuuga yayogedde ensonga. Yagambye tetuyinza kugenda mu kalulu. Kyokka nga buli we tuva mu kalulu tetukkiriziganya na bivudde mu kulonda era ne tulinda akalulu akalala. Kyokka ng'emivuyo egibeera mu kalulu mulimu okuwamba abaana baffe, mulimu okutta abaana baffe ne baganda baffe, mulimu okusiba baganda baffe, mulimu okutulugunya baganda baffe. Kakati tuyinza kugenda mu kalulu kafaanaganako we katyo nga tewali kikyuseemu. Nawunzika ate ng'agamba ennongoosereza zaali mu kukola mu paalamenti ke kakiiko k'ebyokulonda okuwa ekyanya bannayuganda abali emitala w'amayanja nabo okulonda, era ng'ekyo kye yeesiguliddeko nti asinga Bobi Wine okutegeera, kuba bwe yakikoonyeeko n'agamba kaakati muyite n'oyo agamba nti ansinga okutegeera, tutule wano ku debate abawe ku nteekateeka ze nange mbawe ku zange mulabe bwe nnina amagezi amangi. Ngawo wennyini we yayogeredde nti alina amagezi mangi ayogezza bussiru, kubanga osoose n'otulaga nti okulonda si kwa mazima na bwenkanya, kyenzikiriziganya nakyo. Mu kulonda mubaamu okuwamba abaana b'abantu, mu kuwamba mubaamu okusiba abaana b'abantu, mu kuwamba mubaamu okutta abaana b'abantu, mu kulonda mubaamu okulemaza abaana b'abantu, mu kulonda mubeeramu okwonoona ebintu by'abantu. Ebyo nno byali baddokke kyokka ekyewuunyisa ne kiwunzika ng'obuwanguzi tebuli ku sayidi yammwe. Wano nno neebuuliza mukulu Mpuuga, ab'e Bulaaya we banaalonda okulonda tekuubeeremu kuwamba kw'abaana b'abantu? Ab'e Bulaaya we banaalonda tewagenda kuddamu kukitta bantu mu kulonda? Tewagenda kubaawo kusiba bankyukakyuka mu kulonda? Oba obululu obugenda okuva e Bulaaya ye Electoral Commission yakuwadde dda olukusa nti Mpuuga bwe agenda okubulangira bwe tebugenda kulangirirwa, ono alangiridde olwedde obw'e Uganda, oba obw'e Bulaaya bwe bunaaba obungi ngeri gwe gy'ogenda okubulangirira nga bw'osuubira nti bwe bugenda okutuyisaawo bukyuse buli kimu n'okusinga ekiri ku ground. Bukadde magezi nga ne mu buto wagalina. Omusajja we yayogeredde statement emufuula ow'amagezi era gyakkiririzaamu nti w'amagezi, eri gye yagikomekkerereza ate n'ayonoonera ddala n'alaga obussiru obw'ekika ekya waggulu. Bwe tuba tetulina kudda mu kalulu toyina era nakkateesezaamu. Bwe wabaawo ekkubo ly'okwenunula eddala nabagamba mulireete ffe tugoberere. Naye bw'oŋŋamba nti akalulu kalimu emivuyo, kalimu okuwamba abaana b'abantu, kalimu okutta abaana b'abantu, toyinza kugenda mu kintu kye kimu emirundi egisoba mu gumu ng'osuubira different results. Nnyinza okukkiriziganya naawe, naye ate bba ab'e Bulaaya kalulu olwedde kwolwanisa bagenda kulonda batya? Era ebakkirizibwa okulonda okakasa ab'e Bulaaya kw'osibidde olukoba okununula ensi yaffe Uganda. Abo bw'obaliddeko okununula ensi yaffe Uganda, obululu bwabwe bw'obaliddeko okununula ensi yaffe Uganda. Bw'oba osazeewo okuba kulonda kube by all ways, by all means. Tokuteekamu bujogolijogoli bwonna obwe muli mu kukola essaawa eno. Amateeka agafuga ebyokulonda gakyuke nga ba MP be balonda pulezidenti kubanga bino tubigezezzaako biganya. Bwe kibanga nti tuyina kwenunula, naggambye akalulu tukakozese bukozesanga mmanduzo. Naye akalulu k'ekika kyonna tekafevalinga munnayuganda. Bw'oba osazeewo kakuba ate ow'e Bulaaya ogamba otya nti naye aweebwa eddembe erironda bwazze okukola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda. Kulonda kufiiramu abaana b'abantu, okulonda kuwambirwamu abaana b'abantu. Ate akalulu tekajjaawo nnakyemalira, akalulu akatajjaawo nnakyemalira. Ab'e Bulaaya balina ebyokukola obatwalira kaaki? Balina ebyokukola, babeera ku mirimu. Kalekere mmwe bakireereesa ab'oku ground. Bo bali balina ebyokukola, tekajjaako Museveni obatwalira kaaki kubanga bo kye baagala kujjako Museveni. Kakati k'omanya akatajjaako Museveni si k'olina oteesezaamu, teeseza mu bintu birala nnyo nnyo nnyo. Naye siikunenye kino ekintu kyayisiddwamu ssente nnyingi nnyo. Kye muli mu kuvuga olunaku olwaleero ekyokufuula bannayuganda abasiruntu n'obugumiikiriza bwabwe n'okusalawo bayitenga mu mateeka n'ewali okunyigirizibwa mukitwala for granted. Mwe mufa kimu kuba Kyagulanyi, mufa kimu kulabisa Kyagulanyi. Onaabazza mu kulonda, okulonda kulimu okutta abantu, onaabazza mu kino nga ate
temunenya katta bantu, temunenya kawamba bantu, temunenya kasiba bantu, wabula ate ne munenya akuŋŋaanyisa abantu abajjukize nti tugezeeko okwenunula. Wookakasiza nti omuntu yenna yali atuddeko ku ttebo ne Museveni obwongo bwe tebukola bulungi. Waliwo n'omusumba omu gwe sikyayagala ku mentioninga kubanga takyali waffe oyo twamusuula ddala namukuba ne bannaye baamukuba n'ava ku maapu y'ensi yonna. Kakati naye bw'ajja okukwata akazindaalo oli abeera ng'avuganya oli kyokka nga ye alina obukuumi nga gwamuwagira tolina bukuumi. Ayogerera mu mbizzi si ndiga ezo zibeera mbizzi kuba waalisoose ne weebuuza. Bano abakusondera emmotoka boolegalega nga ssente buli lunaku bo bapaakinzeewa. Bano boosonzeemu ez'okuzimba ennyumba bo bazimbyewa. Gwe naawe kennyini omusumba agamba nti oyina Katonda era Katonda waakola era awonya ku kituuti kubaako emmundu. Bo bakuumwani. Tulowoozerowoozengako ebintu byangu nnyo lwakuba ate mmwe ebiseera ebisinga bakadde baffe mu bikalubya nnyo.